بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه أستعين على أمور الدين والآخرة، ثم أصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله الهاشمي القرش الذي جاءنا بالهدى ودين الحق، بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. تميبزا الله سبحانه وتعالى تمسابا سوك ساسراني مرنبي بدير نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجران الدين يفينو ايوب السلام. الله يتمر جتولي رحمة للعالمين nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola emirimu egyo emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulagira okukola. Buli muddu yenna akimanye nti ebiseera bye tulina mu duniya muno bitono nnyo era byatugwako dda. Buli olunaku lw'obuwungeeza nga tosuze mu ntaana walibadde weebazanga nnyo Allah n'oyingiwaza okukola emirimu Allah gy'ayagala. Si buli agenda mu ttaka nti asooka kulwala, era obulamu buno bwe tulina buleme kutulimba nti tukyaliwo. Akaseera ke tulina ku duniya kali mu lutemya lwa liiso. Kola nnyo tawuba. Amazambi ge twebagala tugeenenye, kubanga Allah musonyiye ku go, naye tulongoose nnyo wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyafuuka kino kye tuli, eyafuuka obulamu bwaffe okubeera nga tuli basiraamu. Tusaba Allah asobola okusaasira n'emirembe gyali, bye yeewaayo n'atuukiriza obuvunaanyizibwa buno byali binene. Bw'abanga yatugira n'ekitangaala kino tululunkane nnyo kireme tuvaako. Okugenda kw'ekitangaala kino ensonga nnyingi ezisobola otuwugula. Emitima gyaffe sitaani tumwegendereze, era tusabenga nnyo Allah tunyweza mu buli mbeera yonna. Tusabe Allah akunyweze mu maka, akunyweze Allah mu famire, akunyweze ku mirimu, wonna mu buli mbeera yonna gye tulina yeetaaga okusaba Allah otunyweza. Omusomo gwaffe gwe tuliko gukwatagana emisomo gwaffe gwe tuliko gukwatagana n'embeera eri mu maka. Akanyigo akali mu maka. Nsonga ki eziviiriddeko amaka gaffe okutabuka? Lwaki amaka gaffe buli kiseera gabulamu emirembe? Twatunulira omulundi ogwayita ensonga ez'enjawulo, omuli amasimu, omuli obwavu, omuli obukendeevu bw'eddiini n'empisa. Hadhihi hiya al-asasiya. Senga abantu baali beekutte ku kikolo eky'obusiraamu, obusiraamu kye bulagira, senga tulina emirembe.
ate era njagala obbakakasa olunaku olwolwaleero amaka gongera kutabuka. Okumanya amaka gongera kutabuka era abaana baffe ne bannyinaffe abagenda okutuddira mu bigere we tutagenda kuba bagenda kwongera kusanga buzibu, kubanga abantu gye bakoma okubeera ewala ennyo n'obubaka, okwesuula ewala ennyo okusemberera enkomerero, abantu bongera kwonooneka. Kale kino olwaleero abantu kye tukaaba kikyali kituuza. Abagenda okujja oluvannyuma lwaffe bagenda kukaaba nnyo. Kisookera ddala abakyala bangi mu dduniya bakyeyongera obungi. Abantu beeyongera obutategeera Allah. Tekinologi yennyini ejje ku bantu ku bubumbu obw'obusiraamu nebatwala ku tekinologi kyebaagala okubeerako. Nti n'olw'ensonga ey'amaka kikulu ogatunuulira. Ntera nnyo okujjukiza abasiraamu nti abazungu bano abantu bebeegomba abaaleeta tekinologi mu dduniya muno, aleese okuba nti amasimu gaffe abakyala baalema okulabirira abaami baabwe ne batandika kulabirira amasimu gano. Abakyala ebiseera ebisinga obungi obulamu bwabwe maki masimu. Bazuuka ne ku munaana ng'oli naye mu buliri n'ateekako. Kati abakyala baava ku buvunaanyizibwa obunene ne bajja keya ku baami be bateekeddwa okulabirira ne batandika keya giteeka ku masimu. Ati obufumbo bwasigala wano. Kyova olaba omuzungu eyaleeta bino bitekinologi bino yatuula n'alaba nga bw'ayonoona abantu ba bika bisatu ensajja kuba agimaze, ababiri yabamala, kati ali kwasembayo. Yasookera ku mwana n'amuwa eddembe era n'ateekawo n'amateeka agafuga. Era omwana oyo bw'omala omuzaala bw'oti abeera wa gavumenti. Era mu nsi ziri ez'abazungu omuzadde kaavunaana omwana n'amubonereza, poliisi y'emukima, ntegerekisi, n'emuteerawo eddembe ery'obwebange. Kyova olaba ensi ezimu zirinna ne minisita w'abaana akola ku nsonga z'abaki z'abaana. Kati oyo omuzungu omwana baamumala ne bamuwa eddembe mu kwesalirawo. Wano buli muntu yenna akaaba mwana. Omuzadde Katonda gw'asaasira n'aba nga alina omwana ng'akyamuwulira, weebazenga nnyo Allah. Kyekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yasaba mu dduwa erimu ebintu bitaano Nabbi bye yasaba. Naye mu bye yasaba yagamba wa a'udhu bika an yakuuna, ai Allah neewogoma gy'oli okumpa ezzadde an yakuuna rabban alayya, ng'omwana oyo mukama wange, makulu nga ya controlling. Tegerekisi oyo omwana omuzungu ye yamumala n'amuwa eddembe lye, era kati akola kyakola ki kyayagala. Bwe yamala omwana n'akwata ku mukyala. Ekituufu kiri nti omukyala yamumala. Abakyala baalabanga okubajja mu maka ne babateeka mu akeedi, ne babateeka mu kukola, ne bafuluma, ne baagala okukola, ne balabanga babawadde eddembe so kubabonyaabonya. Osanga omukyala ekibuye nga yeetisse ensawo ya lumondi agitwala ku mudaala gwe. Egyo mirembe oba kubonaabona? N'omusanga ekiro ayimiridde alinda loole y'amatooke. Egyo mirembe kiki? Eyali badde awaka alabirira omwami n'abaana ali mu katale.
ensi eno bukye yali ebaddewo paka omuzungu wayonoonya omukyala yalinga teyeeraliikirira nti sirina poloti, sirina apartments, njagala kuzimba, njagala vuga ku mmotoka. Kasita omuzungu yabimulisa mu mukyala n'abimulaga nti ebyo oteekeddwa okuba nabyo, n'amujja awaka n'amulaga nti olina omwenkanonkano, amaka ne gakola ki? Era omukyala takyadda waka. Era gwe alina ekimuli kyo nga tekyabadde tekinnaba kupepeza kukola, yongeramu obulaadi, ke kali kutanda. Omukyala n'afuluma awaka n'agendako n'akola. Allahu akbar. N'afuna ku kino, ku ssente zino n'azifuna ku ddembe lyalina lye baamuwa. Mujja nakutuuka okwoza afupeti zaabwe. Otherwise kubanga okufuga Katonda teyakuwa bakyala, yakuwa baki? Kati omuntu buli watomera ekintu ekitali kikye akikozesa buki? Bubi. Kati bambi baafuna obuyinza obutali bwabwe ne babukozesa buki? Bagoba, batalaka. Kyobola batalaka Katonda teyagiteeka mu mikono gya mukyala, era abakubanga yagiteeka mu mikono gy'abakyala senga mwenna abalwano babagobagoba dda, senga babagoba dda, senga bakabatalaka emirundi nga 28 naye Katonda teyakiba kuba si kiki, si kyabwe. Omuzungu bwe yamaliriza omukyala ng'amaliriza omwana, kati ali ku munnaddiini gwe bayita omuwalimu, era yakamusenserako ebitundu 5 ku 10. Kasita n'amaliriza ebintu ebyo bisatu, ensi eno tegenda kubeera mu kalungi. Omukyala amwonoonye, ayonoonye omwana, ayonoonye ani? Omuwalimu. Tegerekisi tewajja kuba mirembe. Pointi yange egamba ki? Nti amaka kikulu, abagalimu kikulu, naye ensonga ezimu eziviirako amaka agafa okugootaana. Ntegerekisi qillatu ddiin, obukendeevu bwaki? Bw'eddiini. Nabbi kye yatugamba, n'atugamba nti fadfaru bidhaati ddiini, bwe muba muwasa mutunuulire balina ddiini. Ffe twava mu kutunuulira eddiini tutunuulira kala, ne tutunuulira height, ne tusanyala, amaka ne gakola ki? Ne gatabuka. Kati eddiini n'empisa kikulu, era bw'obanga otunuulira omukyala mutunuulireko ebintu ebyo, ddiini na mpisa. Era naawe omukyala bw'aba akutunuulirengako ddiini na mpisa, kuba mmwe kennyini temuli bangu, abasajja temuli bangu. Obutali bwangu bwammwe era muyambyeko kinene nnyo mu kwonoona amaka. Abasajja mukoze kinene nnyo okwonoona amaki? Amaka. Ekisookera ddala temwagala kukola, mwafuuka bangalo bunanyi, n'otuuka n'okupakira omukyalawo agende omaani akukolerere nga gwakuweereza ssente. Mwe temuli bangalo bunanyi, wabula otudde Kampala bw'ogwa mu muzikiti, ye bw'akola omwezi bw'aweereza 8 n'oteekako ku nsawo n'olya n'owuuwa. Mwe muba muli bangu mmwe. Omusajja ddala Allah gwe yakwasa obuvunaanyizibwa bw'okulabirira omukyala, okwata otya mukyalawo n'omupakira agenda kukolerere yaweerezenga ssente, n'agamba munnaye contract yaweddeko njagala kudda, n'omugamba nkwegayiridde bagyongeze bakwongereyo emyaka egi. Oba bukyali bufumbo obwo? Kati abasajja mwafuuka bangalo bunani, ne musuulawo obuvunaanyizibwa, ne babalabirira abaana bammwe nga mukyali balamu.
mbewunyako kukala maaso okubanga ye omukyala yagenda alabirire gwe oba mukyama mutya mu maka g'abasezaala bammwe era babeebaza batya ne musigaza ekintu eki kyakunaabya bakyala janaba ku makya ezo zo mukoze omulimu munene Mungu abaweemu empeera ez'okunaabisanga abakyala ki janaba ekyo kyo abakyala tebatoma naye ndabirira mwasuula obuvunaanyizibwa n'abaana bammwe abamu temumanyi ngeri gye beebakamu temumanyi ngeri gye basomamu temumanyi ngeri ne gye balyamu wabula mmwe munyumirwa kuzaala ate engeri gye mutakaddiwa gye mutagwa katale Katonda n'abakuumira awo kuba enzaalo tezibalabikako ziba kubanga enzaalo zaali zibalabikako senga buli gwotembeeta bwoti n'omutokota n'omulimbalimba byalige nti ndeka olina abaana 13 naye tezibalabikako kati abasajja basuula obuki obuvunaanyizibwa ne muyamba kinene nnyo mukono n'abakyala ne mubajja awaka ntegerekisi okusuula obuki obuvunaanyizibwa ensonga endala eyonoonya amaka gaffe eteeka amaka gaffe ne tubeera mu kanyigo al musawaatu be bakyala okusuubira nti bateekeddwa kwenkanankana n'abaki n'abasajja Allah yagaa nti walaisa dhakaru kal untha tekibangawo omukyala kubeeranga muki nga musajja kyekyo ekisumbuwa abakyala bamanyi benkanankana n'abaki n'abasajja ayogera ng'amaanyi g'ayogeza ng'amaanyi ye bw'afuna ku ssente ne bamusasulayo akamu 2 ke yakoze n'ayagala wenna akusaanikire nga tokyalina bigambo wakati omwenkanonkano gwonoonye nnyo abakyala ku saidi yaabwe omwenkanonkano bantu baagala babeere mu maka nga hajja tyalagira awa oda asalawo ekitajja kukola ki tajja kusoboka okusalawo Allah teyakuteeka mu mikono gyo gw'olina kuteesa olina kusaba naye kasita abakyala baava ku bubumbwa bwabwe Allah bwe yabatonderako ne bafuna obubumbu obutali bwabwe ebizibu ne bijja mu maka era mbeegayiridde basajja bannange mufube nnyo tufube nnyo okulaba nga olinamu ssente mukyala aleme kuyisaamu maki maaso abakyala bayisizza nnyo amaaso mu baami baabwe olw'ebyenfuna akulabira ddala nga tolina makulu oba wakatuuka bwe pa n'akulangira obwavu olutuuka mu buliri omukwateko n'agagwa omwavu okwatakwana ekyo kyokka kyaggamba kikusuza kikutakula paka lwe bukya kyovulaba amagee tufube nnyo tubeeremu n'akaki n'akasente kasente kikulu awaka katereeza ebintu bingi Allah kye yateeka mu ssente yakimanyi kuba ne bw'oba oli nazo gwe kennyini zikuleeta n'akaseko nga tolina kyewaguze obeera seefu kati bukya mukyalawo bw'anaabeera seefu ng'akikakasa tokola ki tolina ntegerekisi ekyo nakyo kikulu kakati omwenkanonkano guzze abakyala ne benkanankana n'abaki n'abasajja ensonga endala ereese obusambattuko mu maka akanyigo mu maka adamu l ihtiraamu l akhirin obutawaŋŋana biki bitiibwa
mukyala nakuyisaamu amaaso. Abamu butonde bwabwe nga banyoomi, obeera n'omukyala nga ye Allah yamutonda nga munyoomi, ne bw'omuwa okuva ku A paka ku Z nga ye munyoomi, talina kyalaba mu byokola, nga ye obutonde bwe munyoomi. Tegerekisi ate Allah bwakugerera n'owasa omukyala nga siggwe yamusookako, n'ageza kukompe yalinga ku mulala, n'alaba ng'omumalira budde, awo n'ayongera okujjako obubonero. Kati buli kyoyogera n'akunyooma. Abo omusajja wange ne yasooka yalina amakulu. Ntegerekisi eyo nsonga nkulu, obunyoomi. Buli omu awe munne ekitiibwa. Bakyala bawe babba baabwe ekitiibwa, n'abaami bawe abakyala ekitiibwa. Ekitiibwa buli we kibula, buli omu n'atawa munne respekiti, amaka gagootaana. Ensonga endala, anizaati listimurariya, okuyombayomba okwa buli kiseera. Mulimu abantu nga amaka gaabwe buli kiseera kuyomba, tebatuulangako awo ne bateesa, wala buli kiseera kukola ki? Kuyomba. Okuyomba nno kutera kuva ku ki? Okunenyaanenya okuyitiridde. Kasita omukyala atandika okunenyaanenya omusajja ebiyitiridde, n'omusajja n'anenyaanenya buli kaalaba, banga mukimanyi bulungi mulimu abasajja ab'okwegendereza obulamu bwabwe, nga ne bwayingira mu nnyumba asooka gikeberamu na lugalo, n'alaba mulimu enfuufu temuli, n'osanga omukyala akwoleza engoye azitadde wali n'ozikebera ebitogi. Tegerekisi kaakati okuyombayomba okuyitiridde kuleeta obufumbo okufa, ne babeera nga tebabulinaamu mirembe buli kiseera. Tegerekisi ekyo mulina okukimanya nti okuyombayomba kwonoona amaka, era nga okusinga bireeta kwe kunenya okwa buli kiseera. Mukyala bw'akola ensobi, okujjako nga nsobi nnene ya bulabe, naye waliwo ensobi zajja akola osobola okuzirekamu n'osirika, naye ng'ojja zimugamba oluvannyuma, so saawa wagikoze ki? Wagikoledde. Nga ggwe omusajja olina okuba nga olina obwongo obumala mu kutereeza amaka. Amaka gano ge mulaba Basiraamu tegeetaagisa nti geetaaga kusoma. Katonda akuwa bwi common sense. Ketemulaba nti folusi era nze waliwo omukyalo omwe yali ansumbuwasumbuwa kuba tebibulamu awaka, ne muyita ne mmugaa nti nkwegayiridde, ntereezezza amaka g'abantu mangi ganaganga ate tegasobola kunnema. Oli bwogwo bwema nsobola okutereeza amaka g'abantu, families ne zikola ki? Gwe oli omu oti togenda kunnema, nja kukutereeza. Ntegerekisi kati olina okuba nga oli musajja mu kutereeza amaka, aweetaagisa obukambwe bukozese, aweetaagisiza eddoboozi ery'obwetoowaze likozese, aweetaagisiza okwenenya kola ki? Wenenye. Kubanga amaka tetugayigira mu stenseni. Otudde n'owa bodaboda munyumya ku maka, aga tokkirizanga mukyala kukumanyiira, tokkiriza. Maka bwe gato si bwe tugasoma. Omukyala ye ku bitende bye akamanyiiro ye kabaamu mu bubumbwa bwe, tamanya amusinga n'atamukola ki? N'atamusinga. Omusajja awasa omwana omuwala nga mwana muwala muto, naye ng'omusajja amuwasiza amusinga emyaka n'emyaka, naye ng'omukyala tamulabawo. N'otunuulira omukyala akaabya haaji ng'ateekwa okuba na muwala we.
naye nga amuliisa akakanja ye omukyala tamanyi myaka gyo. Nolaba haji musajja wa buvunanyizibwa alina ssente naye nga omuwala amumazeeko emirembe amuzaala n'omukola ki naye nga amutabudde. Ekyo ekitonde ekiki ekikyala akali baganda bange okuyombayomba okuyitiridde n'okunenyanenya bireeta amaka okukola ki okutabuka. Ensonga endala obuteetaba mu nsonga za bufumbo okuzisuulirira akaseera akawanvu. Mwena abasajja buli kiseera mutambula n'amaanyi gammwe n'okwagala, kuba okwagala kw'omusajja ye anytime, naye omukyala asobola okumala emyezi nga takola ki nga si mwetaavu. Kati abakyala abasinga obungi batuuka ku ssa ng'okwegatta naye mu nsonga z'obufumbo olinga asaba omulimu n'akutuuza ku buliri essaawa ezi, olinga akola application n'otuuyana n'oyogera ebyeri ate nga munyiivu wa kika kizibu, naye nga haki yiyo, naye nga okugifuna olinga asaba omuki agenze n'akayanira ettaka asinga naye nga yaganye. Mulimu abantu basiraamu abamala emyezi n'emyezi. Musajja yanyumiza sisobola kwerabira kigambo ekyo. Yansinkana ku muzikiti awo gwa William nga tebannabagusiba nanga aseeko okimanyi maze emyaka 5 wallahi 5 years nga seegatta na mukyala. Kunze kiki yalwala nti mulamu tayagala, buli wengezaako akuba enduulu mu nnyumba, enduulu yennyini. Oyo oba okyalina amaanyi agegatta naye. Yaŋŋamba emyaka 5 ne mugamba osulawa, nanga nsula mu nnyumba. Konza osula naye ku buliri nti ye naye takkiriza. Naŋŋamba ebiseera ebimu ayingira n'akaso mu buliri. Kati kubonyabonya kwa kika kyo kumubonyabonyamu abasajja, era awo oba okyayagalawo ki? Lwaki tomuviira n'ogenda n'obonyabonya omwana wa munno emyaka 5? Kati oyo agenze n'akayanira ettaka ku bijja byabwe, ani asinga? Ow'ettaka aba asinga. Naye haki yo eri halaali wagisasulira n'omala okugisaba nga asaba omulimu, n'akutuuza. Era abasinga abasajja wano beebaka buki, atandika okubebbereza kunnya kitundu paka ku salatu layiri, kubanga mwenga kyabalinnye temwebaka. At least wetala mu nnyumba, ate nga ye mukambwe muzimu. Ntegerekese basiraamu. Kati okusuulirira ensonga ezo naddala ku sayidi y'abakyala, eyo haki y'abaami mugimanye. Muleke gamba naye talina kyampa ankuluusanya, talina kyakuwa, gwe kola ekyakuleeta, ebisigadde bimukwase nani? Ne Allah. Allah ajja musa gwe tuukiriza kikyo. Niye omusajja ankuluusanyiza bwereere. Ye bw'ofuna bano baagikibuli abalina haki ebbiri n'omuzzaako bweppa, buli wojjeewo n'omukulu osabe haki yo, n'agaana nti wawasa wagenda okulaba nga sikyakola ki simala, genda ewooli, toga ya rabbi nkoze ntya. Bwe bisanga n'abatiitiizi ayinza n'okugoba oli namba 2 ate n'atamanya. Abakyala nekino mukiyige mu abaami. Omukyala yenna mu bulamu buno obw'ensi anoonya wiikinesi y'omusajja eri luddawa. Bw'azuula obunafu bwe we buli, wakola ki? Wakwata ng'anyweza, ng'akukaabizaawo amaziga, nga weegayirira
kasita anoonya obunafu bwonna abuzigeppa kati okusuulira ensonga z'obuki z'obufumbo saagala tonkwatako ebyo bingi mu maka abantu bangi nomubalaba wano tujja ne tusaala kababeffe aboogera twetisse ebizibu binene mu maki mu maka saagala musuubire nti nze ayogera ndi seefu buli omu wanaakaaba ate era teriyo atakaaba mu maka taliyo sinamulaba kyabagagga bangi bampisa okutereeza bakyala baabwe nga ne sente ze balina mpitirivu naye nga amaka naye ngaotunuulira omwana muwala akaabya haaji n'okumwegayirira mwana muto bw'ati era waliwo eyansitula naŋŋamba sheekhe bonterereza omukyalo oyo ngenda kukutwala mu bondi y'emmotoka olonde emmoroka gy'oyagala naye nga gwentereza aterezekeka anga aterezekeka nanze saagala mmoroka nina eyange gyenvuga naye nkulaga obulumi bwe yakola ki bwe yali alina naŋŋamba onterereza omukyalo oyo kubanga okumutereza kwennyini omugamba nti seekajja tayagalira ddala kuwulira ku kye bayita seeka takyagalira ddala okiwulirako atirisiti asesema naye nga seeka tamufeesinze kumugamba nti obusiraamu naye ngaokwagala haaji kwalina mwana muwala ne bwojjanga omulimba n'omugaa nti omukyala wawaka yaŋŋambye akwagala nnyo ayinza okuyitaba emirundi 10 akakasa oba ddala kiki kituufu kati kyembagaye nti teri atakola ki abalina ssente bakaaba ate olina oyinza okusanga mwana wattu abaavu nga balinako ku miki ku miremberembe bw'obanga gwowasiza ategeera naye ate obufumbo bw'abaavu nga bwegasseemu okuyomba la ilaha illallah ate weewuunya Mungu atusaasire ntegerekisi baganda bange akati n'olw'ensonga eyo tulina okuteekayo nnyo obuvunaanyizibwa obw'ekika ekyawaggulu ku maka kubanga amaka gakyayonooneka ntegerekisi ensonga endala eyonoonya amaka gaffe naddala ku mulembe guno gwe tuliko y'ensonga y'okukola eyo teri atagikaaba bw'oba oyagala okubeera n'omukyala ng'akola ekyalibadde ekituufu kubanga omulimu ogwo gw'ogufuga ng'osobola omugamba sibawo tukole ki tugendeeka naye bamukozesa alina gy'akuba ekyeyo ng'alinayo boosi we amusasula gwajja okusooka okutunuulira n'okuwuliriza nga gwe tannakukola ki tannakuwuliriza naye ekyo kyava okubeera nti abasajja naffe twasuulayo obuki obuvunaanyizibwa ne twagala abakyala batukolerere batulabirire era ndowooza ogenda okulaba kimu bibiri yagala omukyala ng'akola saagala mukyala mmenya toyagala mukyala akumenya ate owasa waaki harijaalu kawaamuna mulina okuyimirizawo abakyala gwolina omulabirira okuva k'omunda n'ebweru ne bw'aba alina ssente ze gwolina omulabirira okuggyako nga ye yeetaddemu ku ssente era nze neewuunya abasajja agenda n'akunyuza nagamba omukyala akoze ebbanga ddene siraba ku ssente ze ozirabeko ozaagazaki zize ate owulidde za mukyala era mu bitabula amaka kweyingiza mu ssente za muki n'otandika oziringiriza bakuwa mmeka bw'oba wasalawo omukyala waakole tolingiriza ssente ze azirabeka ajjagulira engatto akuteera entebe mu nnyumba akuzimbire kalina oyagala kukolera ki obwo buvunaanyizibwa bwe okuggyako nga ye yasazeewo n'agamba nti kannyambeko wano era omulundi guli nabagamba nti mu bimu ebibatabula abafumbo kwe kusharinga bizinesi nga abafumbo abameka
bakimusharing buli omu akole biki agule ploti nga zize naawe gula ezizo ke kali kutanda omu ku mmwe n'asooka okufa woolitegeera famire yaabwe bino bintu bya muwala waffe leeta ebintu byaffe wayagadde omwana waffe afe otwale ebintu bye kati akoze ebibye yakola ki yasinga kisookera ddala omukwano oguggwawo naye kati ekizibu ekibatta kulingiriza bya mukyala ebibye bireke bibye bw'oba wasalawo n'akola muleke akole naye abatannaba kusalawo bakyala bammwe kukola mugira munyweza amannya amagego mugira munyweza kekali kutanda n'ogezesebwa n'ekyo ye kakati bakola mirimu ki bakola mirimu ki kuweereza mmere mukyalawo n'aweereza emmere ng'oli ku nsi buli ayagala yamukwata kabina buli ayagala yamukwata mu kiwatu nalumu naawe olimba jangu wano n'asooka amutekano n'amubuuza nga amutadde mu kifuba kyayi gyali atadde no omukyalawo mu kifuba kyayi gyali nti gyali mulina mmere ki duka mangu dukundetere kyayi namukuba bakola egyo emirimu bano bokka abali ebweru abawalabu babasumbuwa abaana b'abawalabu babasumbuwa batono be batasumbuwa saagala gamba bonna batono be batasumbuwa babasumbuwa omuwala omu yanyumiza yajja wano n'omwana w'omuwalabu bwe yamuwa olubuto n'amutikka n'essimu zonna n'aziblokinga nemubuuza ekibuuzo nemugamba omwana oyo bw'alikula n'akubuuza kitaawe ogenda kukola otya n'agamba nti omusajja gwe ndifumbiro gwe ngenda omuwa gwe ndimulaga nti oyo yani naye wano bakahtaani bangi baddawusali bali wano abaana abawala bazze nabo bazze n'embuto z'abaki z'abawalabu olaba ffe baddugafu bannaffe ffe tubakozesa ensobi ne tubeera nabo si bwe kiri kati omuwala wa wano munnayuganda nga bw'omulaba alaba omusajja omweru amugambye etu batte ekyama agaane nga gwamuwa 2,000 akukkiriza ne mutta ekyama agaana omuwalabu gwasuubiraga abeeru bano alabanga zaabu olaba bakyala baana afiira ku musambi wa kapiira naga alabika alimu ekiki ekyama naye atuuke ku livubuka eriwalabu erigoogofu bweriti erisuulira ekitambaala limugambe kagaane kujjawo nga Allah musaasidde munaddiini kati kyembage nti bakola biki tegerekisi wabula abali wano bali mu kuweereza mmere mu butale abasajja bakwata buli we baagala abali ebweru abasajja abawalabu bennyini babasumbuwa lwakuba mmwe abalinayo abakyala tebasobola kunyumiza naye ate kati ffe batunyumiza waliwo omuwala mulamba nayingira mu discussion ye ng'omuwala bwamulemeddeko n'amukwata ne kavidiyo n'akampeereza ng'agenda mu kufumba bw'ati ng'omuwala bwamuli bubi naŋŋanyamba oyogerere naye mu luwalabu omugee nti ekyo haramu zina kibi nenkola kyenakola naye omuwala oyo n'alinnya ennyonyi ng'amugambye agenda mulope wa mukyala we kuba namugamba nti bw'otamuvaako ngenda kugamba mukyala we kubanga essimu y'omukyala ono agirina era omuwala oyo ne bamutikka n'akomawo wano kati n'agenda e Dubai babasumbuwa kukola naye mmwe mubasindikayo babakolere ssente kuba mmwe temwagala kati kubonaabona mwagala bakyala essimu yo tukusonyiye togezza baagala baki bakyala babakola ki ababalabirira gwe bagende bakolere kati okukola kizibu okukola kiki kizibu eri abakyala
sayidi zonna abali wano n'abali ebweru. Ebyo byonna bizibu byolekedde amaka gaffe n'okuleeta obuzibu. Ate bamala okufuna ku ssente naddala abo abali ebweru, kyasooka okulowoozaako kwe kulaba nti tokyamusaana. Ngera nammwe bumuzifuna ne mulaba nga osaana mulala, osaana mutukuvu. Jagalo kati omukyala atukula kubanga ozifunye. Nabo bwe bamala ozifuna eri balaba nga tebaki. Era bangi nnyo abatusabye nga bagamba process ekwatibwa eti eyawukana n'obagamba ojja kumala kudda. Bangi abaagala obbeeyambulula kubanga azimbye akazigo ke, alina akayumba, alaba tokyalina maki makulu. Bangi abaagala okubeeyambulula, bwe bamala okukafuna bwe bati bayagala kuvaako. Ntegerekisa kati okukola taabu kasita amalo zifuna bwe papa ebiddirira alaba tokyamusaanira, tosaanye kuba nabo. Ate era nabo abo bemusindika eyo babakolera essente olutuuka eri n'afuna biguruupu baasi ne batandika omubuulira kino, ne bamulaga kino, ne bamulaga kiri. Guruupu zoonoonya abakyala ne zibamalayo. Kati ensonga ya guruupu nakyo kikulu. Era kasitolaba mukyalawo ng'ali mu guruupu weekaabirangako nga bukyakola ki, nga bukyali. Guruupu zoonoonye nnyo abakyala, kuba kati bba ekisookera eri buli mwana yenna gy'ali ali mu biguruupu. Balina obudde bwa intaneti tebagisasulira, anyumya ku makya n'ekiro, atadde wano ewakato ajja omumufuga. Kati guruupu kikulu. Ntegerekisa n'olw'ensonga eyo tulabe nga amaka gaffe gatereera. Ensonga endala nga tugenda mu kwaziina etabangula amaka, attahaduthu bizawjati saabika, kwe kubeera nga wawasa omukyala nga wayawukana n'omukyala omulala naye ate nga bimubeera awaka, mukola ki? Munyumya. Owasiza omwana w'abandi ate abakyala be waleka mukyanyumya ku maki? Ku masimu. Era kiringa kuwasa mukyala nga yawukana n'omusajja naye nga bakyakola ki? Bakyayogera. Bwe kikuyisa kiti. Era kivula nze mbakubiriza kuwasa bannamwandu, kuba nnamwandu gwokakasa nti bbaawe yamuziika kitonoko okusinga ono gwomanyi nti baayawukana naye asaalirawo kwalidina. Kivaamu nga bagatunyumya ku nsonga z'abaana. Ntegerekisa naye bw'osanga nnamwandu bambi mukazi wattu kuyo tajja kweraliikiriza, naye ono yazaalako bali eri, ate omusajja akyaliyo bwamukubira amasimu, maama yalwadde, jjajja w'abaana be, jangu omulabeko, n'adduka mu kyalo. Obuba bufumbo bwa mirundi egi. Kaakati okunyumya n'abakyala ba X bammwe, n'abakyala okunyumya ne ba X baabwe. Musajja bw'oba wamuta n'ofumbirwa omulala mukole ki? Mute omuveeko. Naawe oba wate omukyala mute. Leka ate kubeera eno onyumya n'ono gwe wata ng'ate ono ali wano. Bw'oba wamuta mute. Naye ebizibu bye tulina mu maka ebimu awo bwe buzibu bwe biva. Katumalirize okwaziina, inshallah tugende mu maaso. الله
أشهد بسم الله الرحمن الرحيم. nga tugenda mu maaso okutunuulira ensonga ezireeta obusambattuko mu maka, tukomye nti al-alaqaati al-kadiima, abantu okubeera mu nkolagana enkadde gye babaddemu ne ba ekisi baabwe ne basigala nga bakyagireeta awaka mu bufumbo. fahadhihi addaahira khatiira, ensonga efaanaganako bwetyo erimu obulabe bunene. mukyala gwe wata mute tegerekisi guno omuze naddala abaami bagulina nnyo abasajja ogw'okulimba ennyo abakyala ekisukkiridde n'awateetaagisa kulimba. lina abakyala bameka? sirina. kyala yagenda twayawukana, tumaze emyaka giwera tetuli ffenna. mukyala n'akukkiriza n'akufumbirwa, olumala omumuleeta awaka, mukyala omukulu n'akola ki? n'akomawo. alina otandika okupepeya naye, ate ng'ono wamulaga nti tolina. era kino kyabulabe kinene eri abakyala, okuddira abakyala bemuwasiza ne mubateeka mu maka g'abakyala bannaabwe. olina dda n'amusangamu, luusi bavudde bweru, abadde taliiwo najja ayagala maki? n'obonyabonya omukyala okumufulumya mukazi munne n'amuyisa bubi. mubeere bantu babuvunaanyizibwa nnyo, temulimba, temuli baana bato. yogera nti nina omukyala, yogera nti nina basatu, yogera nti nina babiri. nze ate nalabako omusajja ono Mungu yamuwa amagezi era Mungu amwongere. ye kye yakola bwe yali awasa omukyala nga tawasanga nako, omukyala gwe yali ayogereza yamugamba njagala namba 2, njagala namba ki? naye ate nga talina. nina amugamba njagala namba 2, omukyala n'amukkiriza nga amanyi nti ye namba 2, kyokka ate nga ye namba 1. kati yagenda otuuka okumuzzaako teyalina lutalo, oledde ye yajja amanyi ye namba ki? ate nga ye namba eki? sijja nakumubabuulira. beba abasajja betwagala abategeera, so singa mwe abeefeffetta. mugenda ne mukozesa obulimba, abakyala ne babagwamu ate ne babanafuya. mukyala mugenyi njagala namba 3, akukkirize nga akitegedde nti namba ki?
nireka kumulimba ate omukutte omutadde mu maka g'oli taliiwo alina gye yalaga agenza okudda asanzewo mulala mubeere direct. Njagala namba 2 oli ajje nga akimanyi nti namba ki so si kumulimba nti sirina oli yagenda maama w'abaana yafa ate waba wakayita emyezi eyafa nga akoze eki kazuukidde kiki mutegeeza nti yafa mulimba ekitakola ki ekitayetaagisa. Ensonga endala emize emirala egiri mbaami naddala abasajja ab'omulembe guno ntegerekesa basiraamu obutaagala kubuulirirwa nde simanyi ababuulirira wabula eboogera ku bakyala ne mumwenya naye biba ku byammwe temwagala kuwuliriza temuli bangu muli bazibu nnyo obwenzi bwennyini bubasumbuwa nemwenda ne ku bakozi tunabeera ne maidi awaka n'asooba ekiro nga ne mukazi waali mu nnyumba n'agenda mu kisenge ky'abaana neebaka ne maidi mumuli bangu mmwe balamu bo ne bajja awaka n'obayisa bubi kubanga abakyala be muli nabo tebasirika era olusoobeera mulamu wo bwakuba essimu eri maama we naga nti maama gwompaliriza okubeera wano naye omusajja si musajja obwenzi bwennyini obwo mwabufuula paati kummwe buli kiseera kubikula sikaati mubikudde ez'abamaidi muyikudde ez'abalamu bammwe mubikudde buli kika kya sikaati mukukuta olukukuta kuba temwagala kubuulirirwa. Ani mumwe omukyalawo n'akuyita naga nti Haji leero njagala twogeremu ekikuyisiza wano naye Haji kankubuulire ku mizeejo n'atandikwa kutema gumu ku gumu ovaawo ng'otunula oti yoyinza n'omuleka okumalayo oba oyagala kumukuba mukkirize bababuulirire teriyo atakola ki atasobya era olina ensobi nnyingi mu maka naye kkiriza bazikugambeko munyiiganyiiga awatali nsonga neweekulako waya sente we ziba zikubuze zibuze ggwe leka kuleeta bukubulwa kwa sente ate okuleeta awaka munveeko nakoyikoyedde sente zambuze dda munsumbuwa munkubirakubira amasimu yazikubuzisizza mugenda ne mujja ebizibu by'essente ne mubireeta awaka amaka gaba maka oba oli musomesa toleeta mpapula z'abaana waka kumaakinga omaakingira otya ebigezo mu nnyumba omukyala mwali gwewasa naye musomesa nositula lipoota z'abaana nozireeta mu maka olirooya nositulayo woofiisi yonna ebyapa by'ettaka by'abantu laputopu n'obikuba ku buliri n'otandika okutunulamu ono yazza musango ki ono gw'oli naye wano awulira atya ebyemirimu bibeere biki mirimu n'awakawaka naye mumugenda ne muleeta obusungu awaka ebibadde ku mirimu ne mugikuba awaka omukyala ayagala omuwa obudde nyumyako naye nimuba tonyumiza naye emboozi mpanvu mubuuze kiki abaana bali batya tukoze tutya abaana baffe bano okusoma obulungi tukoze tutya okukulaakulana gulawo emboozi wadde olaba talina birowoozo naye mulage nti ali paati kuggwe gwe kimuteekemu gwe tukoze tutya wadde olaba talina magezi gakikolera gwe kimutuuzeemu gwe kimuwe muge tukoze tutya kizibu nga kino tukikoze tutya omuwa okushayalinga era ojja kulaga nti anze ebintu byo sibisobola omuge nti kale alhamdulillah ojja kuba wejjeeredde naye bw'okukuta abakyala abo nno be mulaba bagumiikiriza bingi baleza abaana bammwe ab'ebbali
bwe muzaala bwe mbaleetera bwe muzaala bwe mbaleetera bwe mbazaala bwe mbaleetera mu buli kiseera muzaala omwaka gumuyinza ozaala abaana bana ogye bali abantu basiraamu ate mwe mulinga bakazi nti omukazi anaakuza atya embuto nyalumu gyoli emmere olinayo omwana muba ovuga aba bodaboda olinako omwana gyokolera ku stage waliwo akuweretera kyayi alina olubuto lwo akazi katu ne kabeera awaka ngako kalinze kulera baana booleeta wabula oluvaawo n'ojooga n'osooza n'otakalaba nga akalina amaki amakulu mukkirize bababuulirire mulina ensobi mpitirivu mulina emize naddala ku mulembe guno egireesa abakyala okubameza envi obukodo bwennyini mukwata kisooka musajja wa kika kyatagaba awangaala n'omukyala gwotagabira mumukimanyi ekisiguza abakyala kubagabira bemugabira nga mubawangula ne mubamega ebigo kati ono wuwo golooza teri bamugabira mukyala n'abeera n'essimu okimanyi essimu ebeerako eya time ye nakyo n'olinda bakusomese bagee nti kaboggoza omukyala bamuteerako eya time bana abasomesa nekyo nakyo ebeere kutuba naye tufune abawalimu bajje basome kutuba nti abakyala babawa ku ssente z'okuteeka ku ssimu nti omukyala bamuwa ssente zigula afupeti naye ebeere kutuba mugabe mubeere bagabi mutone nga musooka kutonera bawaki bawaka mubatonere lwakuba oluusi be batonera nabo si bangu babatonera we bajerega kubanga abakyala katonda bo yabakola abasiima batono omuleetera shariya n'akuvuma obutaleeterako kakaaya n'omugulira sikaati n'akulangira obutalonderako nga tozigenderako nago oli kisajja kika kibu atamanyi nti olugoye lubeerako engatto naye ng'oyiyiza buki buyiye kati mugumire ebivumo byabwe kubanga abajja okusiima baki batono ntegerekisi naye mufeeyo nnyo okulaba nga mutereeza ensobi eziri awaki eziri awaka bw'onooba totereezezza nsobi ziri waka kyenjagala ekiddira ekisembayo adamu tawasul obutabeerawo communication wakati w'abafumba abameka communication mukitwale nti kikulu mukyala mulage nti ojja wallahi kyabuvunaanyizibwa nnyo naddala kumu abasajja allah bawadde amaka agasukka ku gamu okubanga mulina ennaku zimuwadde abakyala zibamanyi nti olunaku bwe lukyasula wange temugwa bugwi simanyi security purpose ogwa bugwi ogwa biki omukyala alina okwetegekera oyo gwogwako yeetegese oyo ninaakulabiraawo ku musanvu okonkona kyagadde kakasa oba mwoli bw'atabamu badde ogenda kukola ki kaakati kyabuvunaanyizibwa okuteekawo tawasulu empuliziganya bajjajjaffe batunyumiza baalinanga communication ate etali yaffe eno y'amasimu naye kati ffe tulina essimu ngaetumaze wano dalasa ng'omukubirako hajjatiwo mugaji oli awaka oge inshallah nzija mu dakika 3 ojja nakusanga akatunda koyombera ntakategese ojja muvunaana bulungi ntegerekisi bo bajjajjaffe kye baakola bwe yatuukanga mu sitenseni nti kati wano ewali sitenseni agenda wali ku supreme ng'asooka ayimirira wano ng'afuna omuvubuka ng'atwalayo ekkooti awaka okumukakasa nti ki abamu baweerezanga muggo naga bwana abo tutwalayo omuggo awaka n'ategeera nti muwali mwajja naye kati ffe allah atuwadde amasimu mukubireko muweereze message nzija insha allah ndi mu kkubo leero ndireeti naye nzija ebigambo bwe bityo
buntuntu bwe bugira amaka naye omuneefuula vumbi mbu mulina ebizibu bw'oba olina ebizibu towasanga kubanga ebizibu by'edduniya tebikola ki tebikoma ate tebigenda kukoma era ojja kuyingira nobyo mu kabuli ate obakire ebya kabuli kubanga kabuli nayo bizibu waliyo abali eyo abateredde batono yaafe kati gezaako ku duniya obeere mu ssanyu kubanga ebya kabuli binene ku by'edduniya naye buli kiseera muwoza nina ebizibu nina emitawaana wakati egijja kuggwawo amaka gaffe buli kiseera gagenda kweyongera kutabuka kubanga betulina ab'omulembe guno si bangu naye beebo Allah be yatulondera ate era nga ffe tubasobola si bangu naffe tetuli mmere Allah atuwa abo bantu bannaffe era nze mbeewunya nnyo abagamba bakyala b'ennaku zino bazibu nnyo kati genda wase bajjajjaabo kuba be baali abangu abo be banno si bangu naawe oli muzibu ntegerekisa Allah tasasula talyazaamaanya muddu yatuwa abo bannaffe ffenna tuli balyazaamaanya tunka nabo ye mumulifuna ddi ku mpeera z'obugumiikiriza tunka n'omukyala naye mu myezi 3 n'ota oyaga antuuse wano yayiseewo eno yonna okutuuka wano bulijjo olinda ki oyaga antuuse wano akutuuse wano yayiseewa okutuuka wano bulijjo olinda ki gwonna omukyala ayinza okuba omugamba nti akutuuse wano nga yagamba nti soyibu andi ku mutwe yayita nawo dda alinze ekintu eki oli mugamba nti kola ki n'olwensonga eyo abakyala ab'omulembe guno njagala mukimanye mukikakasa okuva n'olwaleero nti abantu be mulina si mmere bazibu nnyo baabulwa empisa n'eddiini obufumbo babulimu nga tebabulimu ng'obufumbo bali ku bizinesi bw'alaba nga tewali ssente awo n'ayonoonawo mukimanyi nti n'abamu naddala ku mulembe guno gwe tuliko guno omwana omuwala ajja nga anoonya bufumbo naye ng'anoonya marriage certificate emutwala e Bungereza olumala obbagatta bwe bati n'afuna marriage certificate n'alinnya kye yali anoonya si bangu abo si mmere era buli oddangayo n'osanga omukyalawo nga waali weebaze Allah ga alhamdulillah abamu bategeera nti bakyala baabwe abadde agoba bintu byagenda Oman ng'ali ku airport aga abaana mbatadde wa neighbor abaana mbatadde wa ssenga waabwe ojjo basi kiki nze ngenze kukola kuba ebintu by'oggoba ogenda bwiru si bya lunaku lumu kitegeeza buli byabikola ki abigoba naye nga tomanyi era buli oddangayo n'omusanga awaka weebaze Allah bapanga ebintu byabwe nga tomanyi kati abamu baagala obufumbo waliwo omwana muwala yafumbirwa emabega wano jjojjojjo wano naye ng'ekigenderwa kisi bufumbo naye nga famire gyafumbiddwamu abasajja bamwagala taata w'omuvubuka ayagala omuwala olwamala okufuna marriage certificate bwati ndowooza omwami eyamuwasa yamunyumirwamu ekiro ekyaddako enkaayana ensalosalo z'ettaka ne zitandika wano wooyita wano tokwatawo ekyo mukitegedde nkyogedde mu bantu bakulu enkaayana ne zitandika omuntu gwe bawasizza leero enkya ne mutandika okuyomba nga n'ebintu ebyamukozeeko ku mbaga tebinnamuva mu maaso ne mutandika okuyomba wayita wiikendi
n'alinnya n'agenda ali Dubai. Naye nga embaga bagitaddemu ssente, kati abamu bajjanga baagala ebyo afune marriage certificate nti bamuwoowako, abamu bagoba zino zi green card yagala kufuna butuuze, ne balaga nti yaliko ku mbaga gwe wamuwasa, ne balaga ebifaananyi nga babawoowa, omuwali mu yeetala. Ebyo byonna abazungu babisaba. Ye olumala okufuna n'alinnya bwe paba naga nti oyo inna lillahi. Kati abantu bemulwana nabo entalo mu maka si mmere, bweba mmere buno obukopa obukaluba tusibanga, era temubajjaako birowoozo nate era temubajjaako ngalo. Omukyala asigala mukyala, mukulu si mukulu, yasoma si ataasoma, wakakaaya si wakikaaya, asigala muki. Omukyala atuuza abaana nga basajja bakulu nga bwe tuli wano, naga abaana bange mbayise babuulirira, taata wammwe kanviire ekisajja kino ekimpemempeme ky'omusajja, n'afundikira nga era abaana be bamugulidde poloti abaki, naye nga mumaze naye emyaka n'akwabulira naga nti oyo si musajja. Naye nga bagamba baana bakulu balina n'abaki, balina n'abaana, naga kitammwe si mwangu. Kati abantu bemulina mubegendereze, temubeesigamira kikumi ku kiki. Bw'omusanga awaka weebaze Allah, bw'otamusangawo tomera nviiri ne zikuva ku mutwe ne weewuunya. Ebyo byateekeddwa okukola. Gezaako mulondoola olabe waali taliiwo, alazeewa, ani agambye okuva wano. Niso si kulaba mukyala nti mukyala mukulu atambula tasabye. Balina okusaba, obusiraamu kye bugamba. Niyo omukyala nogira abakyala singa baawula ebintu bibiri ku bufumbo, baalifumbye, baawule obulungi bwabwe, baawule ne ssente mu maka. Omukyala agenda n'ajooga omwami ng'amujogera ku bulungi, mbu mulungi, mbu buli omu amulaba. Nkulayirira Allah, teriiyo musajja asula na mukyala kiro eki n'addayo n'alaba obulungi bwo. Obulungi bwa kiro eki. Era bano abebbali abatannaba kusula naawe be balaba nti oli mulungi, baga gundi alina omukyala omulungi naye nga gwe amulina okaaba tokyabiraba. Abaganda bagamba atamulina yamukola ki, atamusuza yamukola ki, yamutenda. Kati abakyala agenda n'akozesa obulungi n'asuubira nti mulungi, n'ajooga omwami kubanga amanyi nti wano ne wanaavaawo abamuyayanira baki, abakuyayanira ng'oli mu maka ga musajja teri asobola gwe nakusuza. Ozadde abaana bakusazesaze n'olubuto lwonna lujjudde biso, nga n'omulala agira gwe mbw akutwala akuwangaaza emyaka 5. Singa baali bakimanyi ne baawula obulungi ku bufumbo, ne baawula ssente ku bufumbo, senga bafumba ne bambi babigatta. Nina ssente zange, famire yaffe engagga. Bwe muba mu famire yammwe engagga eno wakimayo ekyokufumbirwa, sigalirayo ddala muki, mu famire yo. Kati ebyo tebabyawula, mubagambe baawula obufumbo n'ebitiibwa bye balina n'okusoma kwabwe. Afumbiddwa gwe oli wa P4, alina diguli y'e Makerere, akimanye nti gwani gwe musajja we. Nyagena naga omukyala akugamba ati ambu akuyamba buyambi okufumbira mu makaago, naawe n'omwenya noga anyamba buyambi anti we Makerere, we Makerere yakimaki kuwa P2. Bameekalire banne baali babuzeeyo. Kale n'olw'ensonga eyo abakyala ebyo babibulamu. Omulundi ogujja ogusembayo guno gujja kuba gwammwe. Sigenda kwogera ku mukyala kintu neki, ate mubeerewo mu bungi. Ngenda kwogera ku basajja, emize gyammwe gye mulina awaki
gwe omusomo ogujja okusembayo ngende ku kirala ogujja gw'abasajja naye noonooba tozze bajja gulikodinga bagukuwulirize abakyala bo mbatadde kati baki basajja musobole okutereeza nammwe ng'emirembe gye mwagala mubali nabo bajje bakolaki bajje baagala naye olwaleero mukkirize tukome wano biidhinillah subhanahu tukwebaziza nnyo alhamdulillah kusomesa ku butabanguko mu maka naam naye nze kyendaba 70% basinga kutabuka n'amasimu gano ate naddala bw'abanga omukyala essimu eyo yagyegulira nze owange nze nakimugulira naye omukazi bw'abanga yeyegulira essimu akujoga nnyo. baganda bange ekigambo haji kiguli kyayogera kigambo kikulu essimu eno butwa ate era teriiyo musajja nga mukyala waalina essimu n'ogitunulamu n'oddayo n'omwesiga ku bigambo ebiri senga otunulira kyaati za mukyalawo n'abantu banyumya nabo abamuwaana obubina abamuwaana amaaso abamugamba awo okyayagalawo ki essimu eno Allah engeri gyakyabatadde nti muli balamu muli basajja muyingire mu kufuga essimu z'abakyala muyingire mu kufuga essimu z'abakyala gwe wagimugulira ye yagyegulira kasita ebbanga lyamalanga mukyalawo tebageza ne babatiisatiisa mbu ye yagyegulira wadde yagyegulira gifuge mutwale obudde mukyekinga essimu mujja kukakasa nti temulina bantu wano balina muno messages banyumya gwe omukyala bw'aba tanyumya naawe nga si mukyalawo temunyumya naye kati abo banyumya nabanyumya nabaki kyogamba banyina bajjajjaabe ba bizinesi abafamire tabawana budde abo abasajja nabamugamba ebigambo ebyekisirusiru abatasobola nakumuteeka mumaki mu maka wabula bamuliko bwe bamusigula bwe bamuwemula naye waawemula bwabalaga obunafu bwo babalaga obunafu bwammwe ina olumbe lw'omusajja n'akuwaayiriza obwenzi bwotakola ye okumuzaako abuyita buki bwenzi amasimu mugayingiremu muleke kuzanya bano betulina bano si bantu beetaaga kubeerako ekyo nakibagambye mubabeereko toyawula munnaddiini n'atali munnaddiini toyawula asaala nnyo n'atasaala lekaga nti Allah yampa omukyala alhamdulillah munnaddiini wakikaaya omukyala asigala mukyala nabbi yagaa nti kamula min arrijali kathir basajja bangi abajjuvu walam yakumulu min annisa illa thalatha abakyala tebajjula okujjako basatu bebajjula nabbi ogaa nti tebajjula basatu yali ategeeza ki nimuzanyisa abo naddala ku mulembe guno guliko obwononefu n'omuleka n'ayinaayina n'essimu bwakujooga tudda awaka ng'ali ku masimu omenyekera ye otawaana balye sente ffe tuzirya kitono era tetukyazirya bebazirya ofuna etaano gyonna n'olema n'okulyako omutwe gw'engege mu hoteri n'ogamba abeeka bakole ki aye n'agenda n'akujooga nodda awakoze n'engege ogubaaguba n'ennyama obasanyuse n'asigala ku ssimu ye n'atunulayo limu n'aseereza n'agenda mu buliri n'aseka ku ssimu nga gwe takusekeranga nako abo be bantu abo betulina be bantu abo wano mbalaba buli omu awuliriza atunula wuwe kati buli omutto kyagitadde wakaawe abo si bantu
essimu nabagambye wano mu kusooka nti essimu kati abakyala ze balabirira okusinga abaami. Omukyala aleme kulimbalima mbu ye yagigula, mugire ti essimu wano awugirabe biki baani banyumya nabo. Uno mukyalawo saagala weerabire mukyalawo naye ojja kulaba aboononefu nga bagamba agikebera atya oyo aba mwononefu. Naye omukyala omufumbo alina okumanya bbaawe amulinako obuki obuvunanyizibwa, amulinako obuyinza. Baleme gamba mbu nabo batuukiriza obuvunanyizibwa. Tebutegeeza omusajja nga takyusiza oba tatuukiriza buvunanyizibwa kitegeeza kumujooga. Naye omukyala essimu ne zivuga ekiro nga bbaawe ali munda. Era nze ngenda neneewuunya nenga nti ya rabbi nga tuli ku taabu ey'amasimu. Bw'otabaawo nga tosuzeewo kiki ekigenda mu maaso mu nnyumba? Wakutabulira ku ssimu nga mwoli, bw'otasulawo abeera kuki ng'ali free? Baba mukubira bw'aseka bw'aseereza ozza waka ali ku ssimu tafuddeeyo. Ebyo tebikola. Mubalemereko mubagambe nti nze mbatumye mukebere amasimu gaabwe. Funa n'ennaku ogimujje nako, obeere n'ennaku oba nnya nga talina ssimu gw'ogirina olabe baani abakuba. Obadde ogamba ki? Omwagaza ki? Mumuzanyisa temunaba kulaba bakyala birimala bbagwako ne mutegeera. Bakyala nga bajooza abasajja ku masimu. Nosanga omukyalawo yeeyambudde aweereza amabeere ew'omusajja omulala. Abo ne mbayita abantu abatatya nti ono gwe nnina muwalimu seeka haaji afaanana atya, bo bajooga bujoozi. Tebaliiko ebyo. Bwe mulowooza abakyala abaabawalimu babuuza babbaaba abwabo nti seeka obusiraamu bulamulwa butya kino? Bababuuza. Nze ku bakazi bennina sirabangayo mukyala wange yali ambuuzizza nanga sheekh kino obusiraamu bukiramula kiti. Naye abantu abo bamanyi lwaki tebambuuza? Kakati mmwe bwe mbalagidde ekifaananyi ekyange mumuyisibwa mutya? Bw'oba tasobola kubuuza bikwatagana ku ki? N'amanya nti ono gwe nnina muwalimu asomesa buki? N'agamba nti sheekh ekintu kino kiramulwa kiti. Tasobola. Mu myaka gye mmaze nabo sirabanga yazze n'ambuuza, naye nga mbeera nabo. Era kyobula abagamba atamukutte yakola ki? Yagamba yaaye. Kati mu abakyala bali beesiimisa bakyala baffe. Soogera ku nzinze kaba oli mu bonna babeesiimisa naga bwe nfumbirwa sheekh oyo mba mazzi. Naye baseeka ate ababalina bali ku buzibu basuula tebeebase. Batono bakyala bajoozi bazibu. Mulina obeegendereza, temubajjaako maaso, tomuweesiga 100 ku 100. N'omulaba ali n'omwaziinyi noga kasita ali n'ebbiraali. Twala obuvunaanyizibwa, twala obuki obuvunaanyizibwa. Naye mukyalawo ali ne seeka bagambye wuuyo ali ku boda amututte katwe. Noga seeka talina mutawaana nga lwaki tagulina? Twala obuvunaanyizibwa. Abakyala temubazanyisa. Olwo omukwano gwange omu yannyumiza emabegaawo aba yeebase kiro ssaawa nga 8 ng'omusajja akonkona ku nnyumba ayita mukyala we, maama gundi oba ayita ow'ekiro essaawa n'amubuuza abadde agamba ki? Nange simanyi kyabadde agamba. Otulo tuyinza okuddamu n'owebaka. Kaakati neweebuuzamu ekibuuzo n'ogaa nti mbakuba nga siriimu bwajjidde ku 8 abadde tamuyingiza. Bakyala bajoozi, mutujooze ekisusse naye mutuyambe mu bizibu bye tulina mu dduniya muno. Abakyala temwali badde bizibu byaffe.
kuba tulina ebizibu bingi okubalabirira. Mulye bulungi, tulabirire abaana bammwe, musule bulungi, tubazimbire, ate ne mugattako okutujooga. Tetwali badde kati nze ku myaka gye nnina gino wadde siri mukulu nnyo naye seetaaga bizibu bya mukazi bye nnina bimmala mu kutetenkanya abaana bange babaddewo batya balidde batya basomi ate nga neteekako ekizibu ky'omukazi. Era oyo wensaba Allah ne mugaa nti ayi Allah mu bunafu bwe nnina ono saagala ate anteeke mu bizibu bya duniya. Mpa mulala. Abakyala temubazanyisa ye poyinti yange temubagayalira kyomuzaddemu abaana bataano. Abakyala okumanya sibangu ogulira omukyala emmotoka miliyoni 6 n'agenda n'agiyimiriza mu loogi ya Kasanvu ne bamusobyako emmotoka ey'emiliyoni 7 agitwala mu loogi eya Kanaana n'agisimba wali. Mumubuuza abo aba bodaboda be babavuga n'apaakinga wali emmotoka n'amugaa nyanguya. Omusajja yanyumiza ebigambo ku bodaboda n'empunga nanga abazirinnya naga nyanguya nga apaakinze wali nyanguya n'amutwala ku hoteri agenda kusinkana musajja. Ku mirimu batuukayo ssaawa 5 awo bimutendeza nti bakola ibasooka mu bantu baabwe. Mugende mutunulire hoteri ku budde obwo bw'okumakya okuva ku 1 paka 5 zikola mulimu bakyala bafumbo babeetalirako eyo niye omugulire emmotoka ey'emiliyoni 7 n'agisimba mu hoteri nga yamutwala. Abo bemuzanyisazanyisa mutwale obuvunanyizibwa. Bw'oba omanyi nti akyali mukyalawo teekayo obuki temubazanyisa kugaa nti Mungu yampa Allah yakuwa kituufu naye kye yakuwa okimanyi obuzito bwakyo. Allah otuuka ogamba ye abamanyi n'abaga nti inna kaida kunna enkwe zaabwe zaalaga wala. Omanyi aya ekyo yali etegeeza. Wano waliwo omuntu agenda okuyingira kabuli nga tasimatuse enkwe z'abakyala. Gyali wano agenda okuyingira kabuli nga tasimatuse enkwe z'abakyala. Bantu balina abaana abatali baavu ate babaweerera. Omukyala n'omugamba abaana batwale mu ssomero lyo n'agaa nti tekijja kusoboka. N'atuuka n'okugaa abaana no beweesibyeko ennyo olinga kitaabu bw'atyo akikugamba olinga kitaabu n'obuga sinze mbazaala naga ate sijja bajja. Bakyala siba agikiguzi bakaabiza ab'envi n'abatali banvi bakaabiza ab'essente n'abatali ba ssente. Naye ng'otunulira akaana kawala akakaabya omusajja Haji alina ssente kalina emyaka 22 Haji ali mwana 8 naye akaawa. Bakyala sibangu bakubeerako nnyo 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 nnyo. Anaazanyisa omukyala alifundikira akutte zero siba ki gwe kati weetunuuliramu mu busajja bwobwo olaba kiki ennyo kyolina ekyamakulu ekisinga ku basajja abasigadde mu duniya. Kyogaa nti mukyala wange twakisobola kuba abasajja bonna mu nsi nze mbasinga mu kino kiki wa yakize mulina ezo ez'okuyungirira n'ensonga z'obufumbo mala zinywera ddagala. Mukama yayamba n'owulira eddagala era Mukama yayamba n'osigala ng'okyaga nti okyalina amakulu awaka. Bantu be baliko Sheekhe wano genda ebweru teeka wali eddagala ly'amaanyi g'ekisajja olabe bw'ofa ssente. Wano bazikumma ezigenda okukola ebyobusiraamu ne bagula wali eddagala lya 800 maanyi ga kisajja. Eri ibaada eno si ibaada ey'okuwaayo. Kati n'olw'ensonga eyo mukkirize nkomyawo. Bakyala sobola kubatottola
nemba malayo naye mukimanye nti abantu be mulina si mmere, abantu be tulina saagala kwejjamu si mmere. Era olitakulima nga bukyampasa mukyala wange tumaze naye emyaka 2 simulina mbuzi bwalimba. Ku mulembe guno tekikyasoboka. Bakyala bakaabya abantu amaziga, nze ndabye ku bantu abakaaba amaziga. Tukaabya amaziga nga nange mwendi. Mwe kennyini obudda nsomesa abamu ebiyengeyenge bibayise. Bakyala sibangu. Buli omwaka obetooki awaka alabe waayimiridde. Bajoozi, bavuma, bajerega, tebalina mpisa, tebasiima, banyooma, tebamanyi muntu, ate tebabuulirirwa. Kivaamu kimu 2 tugende ku fida tugabana ebintu. Kati tumanye abantu betukola ki, betudiiringa nabo nti si mmere. Engeri gye batali mmere nammwe mufunvubire, muleme kujoogebwa ate kuyingira mu badda youth basse kiki sekiruti. Naye mbagaye nti omulundi ogujja gwammwe basajja muwulirize n'ebyammwe omulundi ogujja. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.